Kama TV mu budde ne mutubuuza tutangaze ku nsonga za Micho ne Shakira oba Micho eyita Mariam. Mutubuuziza ensonga ezo ziri zitya, ensonga ezikwatagana ku ssente. Tuyinza okugamba nga ffe tetulina nnyo kye tumanyi okuggyako okuwulira biki ebyogera oba ebyogerwa wakati w'aba tiktokers ne Shakira yennyini ng'agamba nti ssente Micho zaamuweebwa, ssente yazeewola, ssente yazirya, kaakati mu kifo ky'okusasula abadde ayagala kujja mu busungu n'abeera nga at least atandise okusasulayo era akakadde kagudde ku ssimu ya Shakira. Katusooke tuwulize Shakira ng'ayogera ne ba tiktokers ekintu ekyo bakyogerako kitya, naye nga ffe tugamba nti toweesiga muntu yenna na ssente zo. She's my sister. Badako kulayimyawo ku TikTok. Akati munange kankunyonyola anyway sijja kugenda wala naye kankunyonyola ebikwatagana ku Israel. Nsiomanya ebyo TikTok WhatsApp groups bye bacreatinganga. Munange tubeera tuli awo mu WhatsApp group ng'ajja kana inboxing abaana alaga obuzibu bwakola ki bw'alina oba bw'ayitamu. Naye nga mu gurupu eyo balinga balaga nti bakwataganira wamu beeyamba. Omuno bw'afuna ekizibu namuyamba emito. Munange Israel ng'avaayo ng'ajja mu boxi kange. Ng'angamba swabbe nze bampita swabbe ng'amanya gange era naye akimanyi era omugamba swabbe ajja kitegeera. Ng'angamba swabbe nina obuzibu weebuti ne weebuti. Ng'andeeramu nasooka mbitegeera. Kati nze namuwa obukadde 3 naye ngenda kubuulira ssente zino bwe zaagenda. Tuyinza okuba nga tebuli 3 bwokka naye nze bwe mubanja bwe ŋŋamba nti bwe mubanja 3. Israel nasooka ne mmuwa kambalire 25,000 naye ezo ndi muntu oba ŋŋambe nti alina ekisa ezo nazimuwa kubanga ssente ntono ezo nazimuwa just okumuyamba ekintu kye yali alimu obudde oba oli awo akivuunuke. Alabika n'akatwala ng'oba nti like buli lw'anaaba ayagala obuyambi ajja kuba ajja tusaba. Kaneme recording. Kakati munnange nga Israel atuuka okwagala okuva e Uganda ng'atugamba simanyi abulwako ssente biki na biki nga tusooka tumusondera ssente ezasooka. Zino ssente tezaali za kumuwa. Nkiddamu 25 agasoose ge njogeddeko mukwano namuwampe. Naye zino zenziramu okwogera tezaali za kumuwa. Nasooka ne muwa kakadde kamu ng'akyali e Uganda. Ng'ali Uganda. Ezo nazimuwa ali Uganda. Nasooka ne muwa 50,000 nageewola. Nze n'enzizaayo ezange. Ng'atugamba simanyanga waatuukira bw'ati agenda kuzituwa. Nadamu n'atugamba tumuwe ssente endala twali bangi naye abamu alabika yazibawa. Nze nafunamu obutakkaanya naye era nga bya ssente ne ŋŋamba kamwesonyiwe. Abamu alabika yabawa ssente ze naye nze kati neeyogerera ku lwange. Nasooka ne muwa 50,000 nga neewoze meewole. Teyazimpa. Nenziramu ng'ezo tannazimpa naye nga tannava Uganda. Kati ngera sirina we ngenda kubanja muntu ali Uganda ssente ng'ate tannatuuka na ku mulimu gy'alaga. Ne mwongera 50,000 ng'era akyali Uganda. Kati aga 5 agasembayo okugwa mu ngera olwo baali bamukutte nga
bamuzaayo nga bamukutte ku kisaawe Uganda ng'akyalina Uganda bamukwatidde tiketi n'esazibwamu netuddamu netumusazisa tiketi endala awo kwe kumwongera agaataano ako ne kaweera akakadde zaakumuwola zino zenjogerako tubeera tuli awo omukwano nga Israel atambula ng'atuuka e Dubai bwe yatuuka e Dubai omuntu eyamuleeta yali muganda wa mukazi we bwe yatuuka yafunirawo awo ebizibu byesigenda kutotola kubanga saagala nnyo kwogera ku life ya muntu etankwatako yafunirawo ebizibu n'asooka n'asaba akakadde kamu nga visa ye ekoze eki ng'eweddeko gye yagirako oba nga medina gye tuyita visit visa ng'eweddeko nemuwa akakadde nga nsindika ali Dubai mwana ngende Dubai kubanga this time ndi Uganda naye zonna zimusindikira nga nkyali Dubai nga naye ali aweera Dubai nezimusindikira Israel n'atakolaki n'akozesa visa tetwavaawo ne bamusindika gye bamusindika okugenda ofuna omulimu bwe bamutuuseeyo gayi n'atuukayo n'amugamba simanyanga tagenda ate kufuna mulimu bawaddeko omu gwe baawa n'akola ye ne bamumma omulimu gayi n'amwekyangako eyamutwala ayinza kubanga namutadde jjo ku nninga ggwe jjo nemukubira amasimu ng'agamba kimu talina sente naye lwaki aptop amaze muteeka mu kadirisa n'alyoka penga 1 million ekitegeera ng'evudde na ku simu ye omuntu omusasuzi otudde ne sente ku simu osingise sente okulosinzewo sente endala wansi wali sente mmiki azina naye ayagala kunnonya ayina ensonga lwaki tagala kunta sente zaakitegeera ajje wano ayogere nti omwezi ngenda kuba nsasula sente kuba yagesewa aptop nga tamazeeyo n'agenda muleka ajje wano ayogere ensonga agambe nti every month ngenda kuwa sente zo nze obwedda njogera naye mugambye yiga okwogera amazima kozesa amazima yabadde azituulidde naye mmaze kwerwanako aptop amaze muteeka mu kadisa nalaba nga social media ejjemu ensasage nalyoka mpa akakadde ejjo lwaki teyakampadde nga 2 bwe yansuubiza okukampate nga kenali njagala lwaki aptop amaze muteeka mu gundi mu kadirisa nalyoka akapeyinga nga teyagambye talina adde 10 okitegeera so ankora kyogambye sigenda kigaana yes oyogedde naye tomanyi babaka benzindikiddemu ekyokwogera naye tomanyi negayira n'amavi ge nkuba ku ssente zange nga ye bwe yali azitwala teyamala kuba mavi so mumuleka ajje wano anti yeyagadde ebintu mbiteeke mu public kuba yaŋŋambye nkole kyenjagala I do what I want akoleddwa everything talina kyali kimutuuseeko kati let him ajje wano wabaagaanye tugenda sigala ku mulamwa I want my money in full gwetofaayo ekintu kirimu ekiti eno batulabanga batukasuka kulaalira eno naye twafuuka ensonga zenna mulika okwata sente n'ogisasula ngesoolesole sente nfa singa nekyo zibadde nsaba nga alina wasobola okujja akasente n'akakuwa ekyo nekiggwa nono ne luvaawo kana eno omuntu naakubanja sente ngize sikyayinza kubanga omuntu yenna yina amaloboozi ge nga mikyasaba sente zo ng'agonda jo abaana aboogera wano tebannawulira ku audio za Micho n'okusinzira lwaki nagambye aptop amuleete wano mu kadirisa aptop yawulidde audio Chris najja nagamba aptop no tusooke twogere ne Micho okitegeera ne ŋŋamba Chris leero nkubidde essimu Micho emirundi 5 nga tapikingako n'emu ne ŋŋamba Chris mpozi nga gwamugattako Isima n'abuuza Chris nti owuliddeko ku audio za Micho zayogedde Chris n'agamba nedda Isima n'aziwa Chris yabadde amuweereza n'agamba mu mutwale mu public anti gyayagala kukwasa maanyi okitegeera okusinziira ku audio ze yampeereza nze jjo nzaakola ebintu bye nga sagala bibeere mu public okiwulira ebyange byonna biri private era bamanyi kiki Shakira wemyutinze wekuttemu olugalo TikTokers mujja tubanje Micho mutima mulungi kwotaseza akadamozi mwogamba kadama life matters mu butuufu bambi tata tuyambe toswaza kitiibwa kyo ekyabaite mamukola wajja noonya mulimu kati kyekikubeeza okukula bakadama kyekikubeeza nga tokola oyagala kukula bakadama namwe omulimu gwa contract okole
ogufuna naye gwe nobeera okukula bakadaama kwata sente za Shakira mu mutima mulungi gwoliwo tetuyala kubeera tufunye engalo abasajja bangi abalinga gwenze bemanyi ngamba abaana nti munne baana batuukirira ne bagamba babaseza bagamba mu njoga byanjwanjwa naye Micho okwata sente z'omwana tuzikubanja mu mutima mulungi singa 3 tetwagabyanga 3 sente zaffe tuzaagala kati ese bane mujje mubanje Micho sente za Shakira owoleza bakadaama olaga nti omanyi obulamu bwe bayitamu kyokka ate n'obabba naye nze nga ndaba Mariam talina musango woba nga wamma wakwana omuwala n'omutokota n'akuwa sente n'azikuyiira n'ozirya mukwano tolina musango abawala bangi ono juzi yeekuba embaga omusajja n'amulekawo ebyo bizze bibeerawo wooma omukazi akuwe sente ozirye mwali mulaavu n'azikuwa nga yeeyagalidde n'omutokota mbu ngenda zikuddiza kuba ekyo ekintu niwaba musajja ng'akuyinamu omwana tusobola muwola ezo sente zonna bukadde 7 mwegula nnyo mwagala nnyo abasajja abaliko omusajja omuteekamu ate kati amaze akukyaye bw'ate kati nzaagala singa abadde takukyaye era badde togenda zimubanja